Akajenga kana akempewo ketaaga omwagalwa mu bulamu. Toyinza kubeerawo ng'otudde ka TV ko ng'oli kacaayi wamu n'ekiberenge ng'oli wekka. Mu bulamu omuntu yenna yeetaaga omwagalwa. Bwatutyo bwe tujja ne programu yaffe ey'abanoonya ku Bukedde TV ssaawa 5 zennyininyini kyemmanyi otudde ku TV yo oluvannyuma lw'agataliiko nfuufu bwe tutyo tuba tutuuse tukusoosootere abanoonya. Nze Patrick Kibirango. Nange Mary Nambwayo. Olunaku lwa leero twagala okulabanga nti tulinako bannaffe be tujja mu mbeera ey'obwomu. Naawe ogende mu nsi y'abeesimu, ensi erimu okwagala. Naye nga ffe puroguramu abanoonya ekyo kye twasalawo okulaba nga tukujja mu mbeera ey'okwekubagiza. Paka n'omu n'ankema n'okunkema ng'alina boyfriend ne bakyala ewaka ng'agamba nti no muganda we. Amukyaze waka ewo. Ng'agamba nti no muganda we. Agambe omusajja w'abanga ayogera ng'anaamuyisa bulungi ye talina buzibu kasita ng'amanyisa language ze. Bwekyo tukuleetedde mukuumaddembe nabo babeera ne laavu wadde nti naakwata emmundu abeerako ne security oba nti n'emirimu giri eri gy'akakalabya tegimugaana kubeerako na muntu wa bulijjo. Omanyi waliwo ekiseera ekisinga kye weetaaga nti nga ggwe omukuumaddembe w'ova eri naddala empewo y'ekiro abantu abo ebayisa bubi. Kati omuntu ng'oyo buli wabeera nga talina muntu amubudaabuda ebiseera ebisinga obulamu bukaluba. Omukyala yenna eyakolamu sooka olabe ebisaanyizo by'omwami ono olabe oba oyita. Amanya gange bampita Nangai Andrew Mafavi. Ekindeese ku Bukedde wano ku programu ey'abanoonya nga nze Andrew mvira mu kifo kye bayita Mbale Bulambuli district naye nkolera ku Ndeje. Emirimu gyange gye neerirya nkolera wano ku Ndeje ku Hayden. Nkola akalimo kakweyiribya ekiraako okukuuma ng'emisana mbeera free. Naye ekindeese kwe kubeera nga nfunayo omuntu gwe ngenda kukuumagana naye. Nina emyaka 33 kati sewo. Oggyeko omulimu gw'obwasitali naye omulimu omulala gw'omanyi ng'ogw'omutwe. Yesebo. Nsiibako mu by'okuzimba. Kyembeera y'obwomu gisanze otya? Mbeera y'obwomu gye nsanzeemu mbeera nga nfunyemu obuzito bw'okutuuka nga aliwo ebiseera ebirala we mbeera nga aliwo akalimo ke ndimaliriza ate mu lubuto mpulira alusaazi nga n'okufuna n'okunoonya ate kamere ate okwefumbira ate biki oluddako ate wano oyagala ogende weeyiribye olaba ebintu biddugadde ate waka nti n'olongoseeko naye nga tebisoboka. So obulamu bw'obwomu bukunyiza ekimala? Obulamu bwange bunyigiddwa olumala ku levo gye ntuuseeko eri nti aliwo ne kale n'ebintu bye ntandiise okukola nga mpulira ne mu mutima nga nze ng'omuntu bwe mbeera omu sigenda kubisobola. N'ekyokubiri mu maaso ne ŋŋamba nti no oba kale kino nkikoze naye nkikoledde ani? Whereby n'okubeera nga n'omwana w'omuntu oba n'abaana b'abantu bange be bayita nti no abaazukulu nga tuli happy nga tukola kye tukola okusinga kubireka mu bbanga. Kitegeeza olinawo by'okoze ebintu bye? Aliwo bye nkozeeko bitono bye ntandiise. Mpangisa oba wazimba? Ewaka we ndigenda. Ewaka mu kyalo? Mu kyalo we ndigenda ndikirya ni mu nnimiro eyange yennyini n'okuzimba ate puroguramu yeri kuntwala. Naye mu kibuga wano badde mpangisa ndi mu muzigo. Enteekateeka gye nnina bwe mbeera nga nfunye omukyala gwe manyi nti no tukwatagana obwongo ng'akola nange nga nkola kigenda abeera nga kinyamba ne puroguramu ze nnina wadde oba kugamba nti no oba okwanjula oba kiki nga buli levo gye tuteesa naye nga tukwatagana nga kibeera nga njagala kibeera nga kiriko at least smooth. Emyaka 33 n'obeerawo nga tofunanga lwata mukyala?
kizibu kiri ku ggwe bakyala be batakwagala oba si bwe kityo just ekizibu kyenina kiri kya nsonyi naye si kyabakyala kale kaŋŋamba okubeera nabo kumpi mbeera nabo naye okugamba nti wengenda mu mood z'okugamba nti noba to been friendship sisobola nkankana ŋŋanze omuntu ekyo nkitya kati be baliwo awo omukyala gw'oyagala afaanana ati kale nze ku mukyala gwenjagala njagala ali mutono naye si kale kaŋŋambe ng'ali medium mu bantu ali mutono naye si mutono nnyo ate nga si munene nga n'obuwanvu saagala muwanvu nnyo njagala ng'ali medium kale kaŋŋambe omukyala ow'okungulu tulina n'oyo ebintu oba byemunakogirira oba mu kisenge yajja n'abisaasamya newaabweyo nga mutudde nga tamanyi kukuuma byama n'ekirala oba ozeeko n'omugeno oba kiki n'atamuwa kiki kitiibwa ebyo tayipu eyo gyentatera okukola ki kwagala kale ab'okungulu abo n'ebiseera ebisinga naddala abembala nti n'empale ebiki sitera kwagala tayipu eyo mu bulamu bwange ekintu ekyo nagezaako ngezezaako ku bawala babiri omu yeyatandise emboozi nga tubeera eyajja gyendi nga tukola ffeena ki akalimu kwabo ababiri tekuliko gwogamba nti yafunamu kyoyagala era nze kenyine yasooka n'okumwewala olw'okuba yali ebikola kati ng'omulala yali asembera kumpi gyendi ng'ayagala tukwatagane kumbe ng'akyali emabbali ng'amaaso akyagateekawa ewalala nendaba nga tekisoboka abakyala baagala nnyo abasajja abalinamu kasente embeera y'ebyenfuna nze embeera y'enfuna siri mubi olw'okuba wembeera nga njiya akalimo kange k'oku mwezi naye mbeerako n'akalimo kange keneeyiribya emisana ng'omuntu kati omukyala omutegekedde ki bwogenda okukola omukyala gwe kyemutegekedde kiri nti bw'abeera nga mutuufu nga wenjagala ng'amanyi tuno tugenda akwatagana naye tutandikira mu kazigo nga wemaliriza ennyumba ey'omukyalo tekigenda abeera naki naye kyemutegekedde kiri nti wajja newabeera nga oba alina omwana oba talina ngenda agezaako nga wensobola tukole ki tuyambagane oba olw'okuba oyiriba nnyo abakyala tobawa budde kyobulaba bali ababiri bakulekawo si bwe kityo naye anti gamba nti bali yali ebiseera ebisinga oba otudde wano nabo adde eri oba paka wano muli waka ate adda emabbali olaba ali kwogera ku simu akola atya ayogera n'abalala katono kati olaba ali kugamba nkumirako wano katono nkomawo agenda missionize kati nindabanga tetugenda kukola ki anti siganye naye yali bayitiriza paka n'omu nankema n'okunkema ng'alina boyfriend ne bakyala ewaka ate namukyaza bulungi ng'agamba nti nomuganda we ng'agamba nti nomuganda we kukebera ku lastinga kumbe that time yali that time nakava ku mulimu nenkola ne shopping netulya netukola buli kimu kati ekyaneewuunya nnyo omuntu eyali aligamba nti no olwegwe olutuuse aligenda ate nasibula bulungi netumuwa ne transport neŋŋamba okay well and good kati ate ensonyi zankwata sinaba kutuuka ku mulimu nga Land Road ankubira esimu kintu ekyo kyanswaza ate nasirika saagambako mukyala enkeera lwalo ku makya nze nasigala neneyongera ku mirimu ku makya nenzija ate nemusanga nga wali ne mu nyumba ne bakerewa nakugulawo ki olwogi nensooka nensirika ekintu ekyo kyanuma ate singa nabeera n'omutima ng'abalala ntino oba n'obusungu na biki ng'abalala singa nakola omusango naye neneefuga neŋŋamba okay kati weyagulawo namugamba nnyabo ebibyo binnemye mugende mu mutima mulungi olinayo abaana abaana we bali babiri omulenzi n'omuwala
naye sibalina wano bali ne baganda bange. Bamama b'abaana balagawa. Mama yali omu gwe ndi kugambako n'omwenyine yandeetera musanji. Nti gw'onaafuna naye ayinza n'ebbanga lyemaze emyaka kati gijjo gigenda mu 4. yagenda. Mukyala ki gw'ogamba nti gwe totawaana kuba ku ssimu yange afaanana bwati? Ng'omanyi nti no omukyala oyagala by'okuyomba, towewa kitiibwa, oyambala ng'abasajja biki, tokuba ku ssimu yange. Toyagala mukyala ayambala mpale? Saagala mukyala ayambala mpale oba bumini mu bulamu bwange. Saagala. Ndi kwagala omukazi ali 26 paka ku 30 ng'ali medium, nga muwanvu si muwanvu nnyo nga si mumpi nnyo, ng'ate nga munene naye si munene nnyo. Kati nga wabeera nga nsiimye ankubire ku nnamba ya Airtel eri 0704 81 2177, eyokubiri eri 0784 73 16 52 ya MTN. Nga tugenda mu kuwummulamu nkakasa nti omwami ebintu byayogedde kuliko ebyo byennyini by'oyagala. Kwata ennamba y'essimu omukubireko omugambe nti munnange ye gwe mami ow'ebirooto byange. Ayo mu kuwummulako era tukwebaza okuba ng'okyasazeewo Bukeede TV wano naddala puroguramu eno abanoonya. Kakati omukyalo ono gwe nkuleetedde gwali eyo, olina omuntu wo, muli ku famire awo mulaba TV naye nga mulina omuntu wammwe naddala akalubirizibwa mu mbeera z'okwogera. Olwaleero tukuleetedde omukyalo ono naye ali mu mbeera ezo, naye ng'agamba nti mu birooto bye yeetaaga okuba n'omwagalwa ate afune omwana. Omwana kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Buli muntu yali yeetaaze okuba nga azadde ku mwana mu nsi muno. Omanyi omuntu oba tolina mwana toyinza gamba nti ojjudde. Katukulage mwana muwala ono ate ebimukwatako osanga byewe byennyini byeweetaaga. Ali ku Bukeede TV ayagala okumanya kiki ekibaleese ku puroguramu abanoonya. Ekituleese ku puroguramu abanoonya badde ndeese omulamu wange ayagala musajja. Bw'amanya go gwani obeera wa? Amanya gange nze Nakyanzuma Dina Buyala. Ate mulamu wo y'ani? Ye Naziwa Allen. Mu bufunze biki ebikwata ku Naziwa Allen? Naziwa ayagala musajja naye ekiseera kiyiseeko emabega yali tayagala, naye kati ndowooza we yalaba ku TV ne bimuleetera okwagala nti alaba abajja banoonya ng'ate bo bafunye, n'agamba naye tagenda kulaba b'ebbali, ayagala naye agende ku TV afune omusajja oyo gwawulira gwakola ki bw'ayagala. Naziwa lwaki gwamwogerera munnyonnyola ali ku Bukeede TV amanyi? Nze mpangadde naye ebbanga ddene, ate nze ndi mulamu we naye era mpangadde naye ebbanga ddene. Nze manyi sign language ze zino ensome. Kati bali abe wakati wali ategeera sign language ze zino ensome. Ekizibu ky'okuba nga wa bubonero kyajja buzi, kyajja mu kuzaalibwa kwe oba? Yazaalibwa bw'atyo ng'omuntu era ne balowooza waliwo engeri ne banoonyeza ne bagamba abasawo nti bw'atyo bwe yazaalibwa. Ng'olowooza lwaki Naziwa yeetaaga omusajja essaawa zino? Naziwa emyaka gy'egyo
ya gamba ayagala musajja emyaka gye yali ayagala okufunirako gyegyo. Kati nazuwa mugambe abuuze ku bantu abali ku Bukedde TV era atunnyonnyole kiki ekimuleese ku puroguramu abanoonya. Agambye ayagala musajja tazaalangako ye ate yasoma paka senior 3. Ayagala omusajja yasoma mpaka senior. Ye yasoma. Ye yasoma. Naye yayagala omusajja naye ye tazaalanga naye ayagala omwana. Kiki embeera y'obwomu agisanze ati etuwe mukalubirize eti okutuuka okuba nga ayagala musajja? Ye bwe yamaze okusoma n'alaba nga mu society gy'ayitamu ng'omuntu obwomu buno bumusumbuwa n'agamba kanoonye omusajja asobole okuzaala kuba emyaka gikola ki gyemugendako naye okusoma okuba bwe yamala okusoma n'alaba nga talina kikola ki ettaka. Atunnyonnyola alina emyaka emeka era yasoma biki? Alina emyaka 2 yasoma enviiri yasoma paka senior 2 bwe yamala n'agenda koosi n'asomera ebyenviiri. Nazuwa ensonga z'omukwano z'ayagala oyingiramu azitegeera? Agambye mbuno yamba ajja kuzitegeera. Omukwano yali agubaddemukko era yakubeera mu bbanga ki? Agambye nti ye mu nsonga z'omukwano talina kyamanyi naye ye mu kusoma eri baabanga babisomako era amanye wasobola okukwata ekintu ng'akiyingidde. Ekika ky'omusajja kyayagala yafaanana atyo? Ekika ky'omusajja gw'ayagala afaanana ati atunnyonnyole? Agambye ayagala omusajja nga mutonotono nga muwanvu nga mweruyeru ne bw'ataba mweru nnyo naye nti nno anaamufunira essimu ate nga naye yasoma kuba naye yasomako. Ate ensonga z'ebyenfuna tafaayo omusajja ne waba nga talinaamu? Agambye ne waba avuga booda ne kasita aba ng'ayingiza ssente agambye ye omulimu gwonna kasita aba nga omusajja afuna ng'afuna ssente nga musajja mukozi. Omusajja waba ng'ayogera naye ng'amwesiimye ng'ategeera amusiimye ng'ategeera n'olulimi lwa sayinizi olwo lwayogera akirinamu obuzibu? Agambye omusajja waba ng'ayogera ng'anaamuyisa bulungi ye talina buzibu kasita ng'amanyi sign language. Ku ye abasajja baagala nnyo abakyala abalungi. Ye bwe yeetunuulira muli alabira ddala nga mukyala mulungi era ki ekisinga omukuba ku mubiri gwe nga ye? Mbuyayi bw'ati. Kasimayi yaba mulungi. Ku ye ki ekisinga omukuba ku mubiri gwe? Mbuya anyumirwa ng'ali awo asiriikiridde. Abasajja baagala abakyala bamanyi okukola emirimu gy'awaka. Emirimu gy'awaka ye ali atya? Agambye byonna amanyi. Byonna amanyi? Tayagala kulima yakoowa okulima yasomerera nviiri tayagala. Mpawumba emikono minafu tasobola kulima. Emikono minafu tasobola bintu bya kukakaalukana. Ayagala muntu amuteekawo bizinensi ey'enviiri n'atandika okukola ne tayagala kulima. Omusajja gw'agenda okufuna agenda muzaalirayo abaana bameka bw'aba alowooza?
Bana. Abaana bana bokka. Naye nga kigenda kyewo space nga kirako ebbanga. Lwaki abaana ayagala bana atidde embeera ya byanfuna oba awulira baasobola? Agambye ayagala omusajja amuzaalira abaana bana olw'ensonga mbu balina okusoma ate n'ekirala ssente mbuzi bantono. Embeera y'ebyenfuna yakanayo kyali. Nku kyekimwagaza mbu abaana abazadde bangi tebagenda kusoma. Nkakasa alina okufuna omusajja ow'ebirooto bye. Naye ayagala ddiini ki, ggwanga ki, atasosola mu ddiini? Mbu kasita abanga asaba nga musabi. Mbu ayagala babe nga bafaanaganya eddiini. Ng'eyi. Ayagala lokole. Kayagala musiraamu ayagala mulokole. Kiki kyategekedde omwami oyo? Omwami wajja agenda mumuwaaki. Agambye titalina. Talina? Ate omukwano? Mbu omukwano gw'ayina. Omukwano ayina. Omukwano agwewulira? Ali wiringi okugenda ku musaayi singa omwami abazze okumukebera embeera y'ebyobulamu bye. Agambye basobola okugenda. Agambye tayagala muntu ng'anywa omwenge n'akomawo ekiro n'amukonkona ate ye tawulira singa bafunye ayogera n'ekirala okumuwunyiriza omwenge takyagala. Kuba okuyiga gwaludde naye biki ebisinga okumunyiiza bimubuuza? Tayagala nnyo kale yaalaga ayagala nnyo okubeera nga yeeragira ng'omuntu. Kati bw'ojja n'omugamba nti kino okikoze bubi kimunyize naye si ye muntu avaako ng'abalala nti oba akwate akambe oba akola eki. Era ye bw'anyiga atambula n'akuviira n'agenda nga mu buliri oba n'akola ebibyo. Ekyokubiri ayagala nnyo okubeera nga afuna ekintu kyayagala oba mu bujjuvu n'atuula wali ng'alaba kiki ng'akyagala kyayagala. Kyekyo kyemulabamu nga ye naye si muntu mubi kubeera akuzizza abaana. Mpakasa nti ebikwata ku mwana muwala oyo obirabye n'obinnyonnyoka n'olaba nti ye mukyalo omutuufu akusaanidde okubeera mu maka. Kwata ennamba yo omukubireko omugambe nti nkwetaaga okubeera ewange. Bw'otyo obadde mulabi mulungi nnyo ow'Abanoonya ku Bukeede TV. Zibeera ssaawa 5 ng'agataliiko nfufu gawedde ne tutuuka. Nze Mary Nambwayo. Nange Patrick Kibira ng'onkujjukiza nti puroguramu yaffe eno ey'Abanoonya tutambulidwamu ne bannaffe aba Georgina Gardens Erubya. Tovaawo buli lwa mukaaga. Era nga 7 Stars Beauty World. Be bakwambaza. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu puroguramu Abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubeddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.